Mpadde ebyange naye sizadde mwana ebintu byange nsazeewo okubiwa abooluganda bange bensinza nabo aba Seventh Day. Koffe bintu ki bwe tuserengesa wano n'atulaga ettaka lyajja obbalaga kubanga ayogera we lyali liyita yatundako n'atulaga abaali mu wawa we bali n'atulaga we baabaziika ne tumugamba tulabe obukakafu nti ddala wano baakuwaawo n'atugirayo endagaano ng'eriko endagaano emuwa wano nga ya mu mwaka gwa 1977. Ku ndagaano yennyini nga tumaze okukakasa nti bannannyini tetwakomaawo ne tusituka ne tugamba ensonga zino tuzitwala mu bakama baffe abatukulembera ne tugenda ewa chairman. Ekirungi eky'omukisa omulungi era yakyaliko chairman omukulu Musisi ne tugendayo ne tukola endagaano 2014 ne tukola endagaano naye nakkiriza nti omukyala atugabidde era abamu ku bo abaaliwo waliwo omwami wamuyita Joram Musoke ndabako ku mukono gwe ku ndagaano ne tutandika ng'ekkanisa yeegendereza nnyo bw'eba eweereddwa temalaga papa kugenda ne kye bagiwadde ne tugenda mu maaso ne process ey'okulaba butya bwe tuverifyinga ensonga zino. Twagenda mu Buganda Land Board ne tweyanjula ne tukola waliwo forms zebakuwa zikukakasa kusaba ekibanja byonna ne tubiprocessinga nga Nalwoga yeewadde emikono gyaffe tuli naye ye yagamba nze kasita mubanga muli nange nze ebyange mbiwaddeyo n'akola projekiti yano ey'amazzi n'emmere gye yali asimba ne tugamba nga bwe tugoba bino ogira obeerawo nga ffe bwe tukulabirira tuprocesinze ebintu ebyo naye olw'okuba ekkanisa yaffe obukulembeze bujja bukyuka buli omu abeera ne interest gy'atunuulidde. Kaakati omusumba gyabaga nti owooluganda ekintu kyetuwa nga tukyebakira mu kituuseewa nti twakitambuza kubanga mu Buganda Land Board bajja ettaka lino ne balikuba teryali na block numbers ezaaliwo zaali nkadde ne tufuna ne block number empya byonna ne tubisasula ground rent yonna n'asasulwa nga tulinda bulinzi kugenda mu State Council kubeera approved. Era twalowooza nti bwe tutandikira ebyo byonna tubirina ssebo byonna mbirina wano mu bujju prosesa yonna nga bwe tugikoze tuba tuli awo era yali sabiiti ne tufuna ekibaluwa kyajja nga kiriko omutwe ogugamba nti okukaayana okugaba kw'ettaka nga batebakkiriziganya na kugaba kwa ttaka lya wano nga mulimu omukyala omwaka gwali gwa 2023 kibaluwa we tukifunidde omukyala ng'akireiminga okuba nga yakola ekyo nti yakaayanye ye Nalwoza eddala ndyera falasika ddala ekirungi ye omukyala oyo gwe bazze basitudde ng'agamba nze nina emyaka 13 kati ndowooza aba 14 simanyi mwezi gwe n'agamba wano oyo Nalwoga twateekawo muteeke afuna atya obuyinza bugabira abo nakati mu Buganda Land Board neegamba nti tuyimirizza byonna bye tubadde tukoze wadde mbadde mumazeeyo mumale musooke mukkaanye ensonga eno kitukayanira ttaka lyaffe ng'aba Seventh Day naye tuli wano olw'okuyamba maama ono engeri gye bamulumbamu olw'okubanga akutte ettaka n'abaako bagamba abatiddukanya ab'enjawulo atukakasa bulungi nnyo ajja tulaga lyali liyitawa emyaka egyo gyonna gyamazeko okuva mu 77 abazadde abaali muwa bali awo beebase kitaawe amuzaala ye yagenda eri kubanga lino ettaka lyali lya mukyala we teryali lyabwe kati famire ekaayana nti erina akakwate wano ya mukulu gwe bayita wootayitidde ate nga wano famire ya mwami n'omukyala bukulu eyawasa mukyala we nga alina ettaka lye eryamuweebwa okuva mu Buganda Land Board. Ati ensonga bwe zityo bwe ziri bwe tubitambuza bwe kwetooloola mu bakama baffe ogwasooka twagenda ku police twagenda wa DRCC by then Keita eddala ettaka lye lino kwe tuyimiridde wano wonna nga bwe mulaba kati watangadde bulungi nyo nesi bwe wadde forcefully n'amaanyi omuzzukulu mu mannya ga nkonwa nga yeegasse n'omwami omugagga yenna nnyini kalina eyo waali ekirungi mukama yeebazibwe ye Musoke Joram
forcefully bataddeko olukomera luno ne bajjawo olwaffe twalutaddewo n'emmere yonna ebaddewo ne bagitemawo n'omuti gwaffe n'ogubaddewo ne bagujjawo. Kati olw'okuba ffe twagala kutambulira mu bulambulukufu era tulabisenga abatalina kye tukola. Ono Mwama Nalwoga tumulabirira mu ttaka lye muno, ako ke kayumba mwali mwasula. Kayumba ako kaali kagira twakaddaabiriza. Ayogera ajja kwogera. Yes. Kakati awo n'abeera ng'abeera mu nnyumba omwo. Ssawa minisita kwe kwokubira enduno ntambula ne tujja. Oluvannyuma lw'okutambula twatambula bakama baffe. Then RDC yajja n'atunula mu nsonga zino n'atuwa obuyinza operation yajja n'ejja ejjewo abantu bano. Bwe twajja badduka ne tuteekawo kafensi kaffe akaali simple. Ne wayitawo emyezi 3 bagenda okuba tetulina kye tukola omukyala era waali ne bakomawo. Kati ku luno luli ogwasooka omugagga oli teyali nabo ne nesiteyo nga tennajja, naye ku luno azze nga oba tulowooza ti abataddemu amaanyi kubanga abadde mukambwe ennyo gye tuli wano era ng'aduumira n'amaanyi. Tetulina nnyo kye twogera kalina eyo eno z'ennyumba zo ene enkadde. Ennyumba eno enkadde ye yali y'omukyala jjajja w'ono ajja kuginnyonnyola kubanga engeri gy'agambye nti ajja kwogera ndese ebyo ebya ground abinnyonnyole. Ekkanisa yaffe eri waggulu era eri mu zooni eno. Wano tubadde tupulaninga kuzimbawo naye netubeera nga tetukyasobola kukolerawo olwa enforcement eno ezze netugobawo. Kakati ono omukyala alaga omwezi wakubanne mugobata kibanja kikyali esebo ebiwandiko bino bimali mu myango. Omukyala Rose Musisi waali. Kakati ogambye kubanga agambye ettaka liri ku block 9 plot 83 ate mugambye Buganda Land Board yabikyusa. yes So wakati kiki tuliko andoze ekyo tekimanyiyo takimanyi naye kakati waliwo block plot 273 ne plot eyo byawa bya Ministry of Lands bya Registry of Companies bya kubanga ono weyamuwera mu 1977 ekibanja kikyo kyakuweebwa yakikuwa yalina ekyapa. Teyalina kyapa, kyali kya Buganda Land Board. At that time mu 1977 omanyi waliwo confusion. Waliyo Buganda Land Board eya constitution ya 1962. Buganda Land Board eyo yali eri ya constitution ya gwanga nga it was a statutory body of government. Kati eno Buganda Land Board Limited tutobosolamu nabo Nina omuwala gwensolamu naye. Kati eno aba SDA be bajja gy'oli ne bakugamba nti no tuwe ettaka eryo ekibanja kyo. Nedda nabawa neesiimidde. Basalawo nti kambiwe ekkanisa. Oba wakawandiika Nabawa ekiwandiiko kye bampa. Babawa ekiwandiiko yabasayininga kyekirwa kyekino. Chairman waali ajja kuba kyayogera kale bimbadde nyo okumanya chairman ti omukyala yesebo ngeyaliwo yes November 2014 bakulu bano batambula ne bajja ewange ne baŋŋamba tuba tukwetaagako emmanga ew'omuzeyi Nalwoga konzenti kaŋŋende nenzija bwe ntuuka ano ne baŋŋamba nti Nalwoga ayagala tuwa awantu wano tulina omulimu gwe twamukolera mu kumujjanjaba ne ŋŋamba nti ki ekiraga era ne bayita akantu kano kabayise endagaano naye nga kaki naye nze wenaako plot number ne block number era ke kamu block 9.83 ne ŋŋamba nti kambeerewo ng'akola ki ng'agaba kati minisita wojjidde akaseera kano ozereeti
nti ebintu bizze bitambula tufunye ebintu bingi mukola ki mu kunoonyereza biki bye tunoonyereza oyinza obutafuna nsonga eno nga tufunye gye biva waliwo ebbaluwa eno yawandiikibwa nga beemulugunya eri ssenkulu wa Buganda Land Board olwo batasogoba ku bintu abafamire ne bagiwandiika ne bagireeta ewange ne bampaako kopi oluganda lwange lungi nnyo mujja kunzikiriza kangisome mangu ensonga okuwakanyako okugaba ekibanja kyaffe eri aba Seventh Day Adventist nze Nalwoza Falasika yoyo omukyalo emyaka 15 kati mbeera Lukeerere Kalungu mpakanya ekya Nalwoga Rose omuwala gwe twaleka Masaka mpakanya ekya Nalwoga Rose omuwala gwe twaleka mu maka gaffe eruwafu mu Bukejje zone nze Nalwoza Falasika tibukumanyisa nga mpeza emyaka 13 yoyo genda mpola mpola ono aweze emyaka 13 by then kakati relationship n'amaka gano galiki anti wali yes Minister kansome ebbaluwa eno okay mpakanya you are right anti kyekyo kyakisanga mu maaso awakanya ng'omwana owawaka gwe bazaala noono gwayita sengaawe muganda wooli owawaka ne Beatrice ono gwayita sengaawe yamuwaawo oli yali omukyala waawo alwa yafa maka ga famire neyasigalawo olina agenda okufumbirwawa enkalungu ono nasigala wano yasigalawo otyo nakuza ono nadaputinga ono yali wano kati obudaputinga omuntu aba afuse mwana waawo awo natukirizaawo awo na Minister tukiriza ate oli yavaawo n'agenda e Masaka yes kakati ono yawa ate ono gwe yawa ayinza okuwa omulala anti kakati Minister kati ate awakanya atya that's the legal point anti wawakanyiza ono bamuwa myaka 5 n'ekintu ekyo ate kakati anti amuwa ye yajjawa kakati amuwa oli bwawa aba weddemu has exhausted his interests anti kati interest ezoli nawo ono kakati the interest has moved to her kakati she has a right to give what belongs to her you mean tebamuwa tugamba tebamuwa ate bamuwa oli avaawo tyali n'agamba nti ate mpakanya omuweebwa. You say I want you to get this point yes, as we go because the rest may be irrelevant. Okay. The point is here. Has he got the locus to object to the giving of this land to her? Eri okuwebwa kwoli kwe yawo tekwali kutuufu anti ye kyawakanya oli yandibadde tawono oli nanyikyo oli nanyikyo si yali nanyini oli yavaawo ava ku family tree eno bakulimba anti kyembadde njagala Minister anti sebo afande waliwo family member naye noono osi abadde ayogera badde mwogera mwogerere yes Minister I am a lawyer for over 40 years. Kitegeera taata Not only for Uganda, but international. Si buli kawandiika objecting akabaamu ne merit. Kati yemwe kutandika eddala waliwo merit yoyo yennyini akakola. Is there merit at all? Can we look at it at all? Kugamba nti ono oli eyali mu maka gano yazaalibwa n'omu ono n'afumbira agenda e Masaka ono yasigalawo nga nanyini yakuza omwana omu n'amuwa anti wekitegeera nanyini wait before this complaint comes n'amuwa kakati awulidde kyono gwe baawa
ate naye awadde najja tukomplain. Is that valid? Is that a valid complaint? Nkitegeera kyeŋŋamba teyamuwa. Katugenda osome ebirala. Okay. I think I've got to my legal point which I want. Anti afande togamba family mero kwana bano abadde ayogera si family yo baba aba 7 day bwe baba ugette nze njagadde okutangaaza ensonga eno bajja kwogera nabo. Ekibanja ekyo Nalwoga Rose. You see, that is not your document. Which one? This is a document of Abdallah Kelly Kunwa, Ahmad Squire, Nakabungi Juliet, Yetubizibu, Desiderio Saro. Okay. Kakati video. Nalwoga ng'omuntu bw'obeeraawo n'ofuna omuntu gw'ogamba nti kambeere naye munnange ajja nkuume. Abantu kati mwe mulina mwenna abakozi. Kati omukozi oyo abeeranga kwegamba ati twamuleetera baaba nyabo oli bw'omuleetawo bwakanti akuume n'akukuuma emyaka egyo gyonna siri wa ddembe kumuwa omuwa namuweerera ne bwaba bamuweerera naye ndi wa ddembe namuwa akake n'akatunda si gwe oli yamukuza amukuza babiri nze nali mbeerawa wafumbirwa n'ogenda e Masaka katono n'amukuza n'amulapirira kakati sebo bw'owasa omukazi tabaako gyazaalibwa. Oba watonda bulungi kisaaniko kiriakamakaago ogenda abasigaddewo abakuliddewo ne bafuna ne bagabira abantu okugaba okwo kuba kutuufu. Tonategamba lwaki mwagabira bano abakulidde wano obukulizi? No. Kati kabaka waffe bwe yagenda Toli kabaka bwe yagenda tiyakomawo ewaffe ensonga eno etutte ebbanga ddene wano mu lujja yogera wulira tobalaga yogera genda mpola ogambye tutte ebbanga bya myaka emeka kuva mwaka ki byava mwaka ki okuva omwaka oguwedde emabega nga tuddiramu njogeranga oludda lwa saidi memba ekigambo ekigambibwa omukyalo ono nze mpaka yange ebigambibwa minisita si mumpa obuyinza mmanya mpa akazindaakulungamya nina ekiwandiiko ekyasayinibwa mu 1977 nga kiwa n'ebiwandiiko ebyaddirira ekyaddirira kiri witness the RC kya myaka kyasayinibwa nga meka myaka nga 2014 meka mu Uganda olw'ensonga zino omukadde ono maama wange mukulu wange maama wange twakula ffenna mu maka gano era nze okuzaali nazaalibwa mu lujja luno nga maama asoma Makindye famire memba sibukkiriza minisita history ngikulage kubanga ojja kuva kungulu wano kungulu omanye nga tukitajja kita amaka gano abakadde abaalimu baafa ne gasikirwa omusajja ayitibwa Muliro
kitaawe woono nzikirizigana ssebo era omwami omu gwagamba mbu kitaawe kiwanuka yafa nga maama okakasa kiwanuka ye yali akuzaala mu lujja luno kkiriza oba gaana nze mbuuza nga famire memba mukadde Rose musisi waali kubanga agambye ettaka liri ku block 9 plot 83 ate mugambye Buganda Land Board yabikyusa. So wakati kiki kyetuliko andoze ekyo tekimanyiyo tekimanyi naye kakati waliwo block plot 273 ne plot eyo byawa bya Ministry of Lands bya Registry of Companies bya kubanga ono weyamuwera mu 1977